eno ye programu Jala. Mukulikeyo nnyo mu weekend musibye mutendo banyabo ne bassebo akawungeezi kabagendedde katya ne Monday yabayisiza etya. Abantu abasinga obungi nga bulijjo tusiba tubagamba nti tufuna okusoomozebwa okusinga ebintu ebirabe na bennana ddala ng'ova mu kitanda kyo wakisuzeemu ku Sunday olina okugolokoka ku Monday ogenda obeeko ne byeweekolera ng'omuntu abamu mukisangamu obuzibu naye nze mbakubiriza bukubiriza nti muweeteekemu amaanyi teri mulala agenda kukubiriza kukola bintu by'olina kukola okuggyako ggwe wennyini. Amanya za Frank Best nkwaniriza mu programu Ujala ndine munange Monkey Anna atwaniriza nate lunaku lwa Monday lunaku lw'abakozi oyo alina okukola oyina kumanya nti budde essaawa oba week etandise tulina kwasiza wamu ffenna okukola ate okubeera obulungi leka kwegomba muno ate nga toyagala kukola mwegombe nga na era omwegwanyiza ogambe nti nange nandyagadde okubeera nga gundi ate nsobola okukola bana leero nzisebwe nti simanyi naye amaaso lwaki weesooka bye ngenda okubuuza okembuuza kubanga leero enkolayo nga si gye ntegeera enkola yange Franka si gyotegeera nayo ojja gitegeera mpola mpola naye we binagenda biterera ebyamaaso tujja kuddawo nga bwe tubadde. Twesige Mukama yayinza byonna bwe weesiga Mukama munayitalemererwa atamanya. Eno message nyinza giweereza sweetheart mukwano gwange Halima nti bwe weesiga Mukama buli kimu kigenda mu ngeri gy'okyagala ate Katonda akutunuza mu kintu nga talina kyagenda okuvuunuliramu. Waliwo omuntu atera okunyumira obukedde TV yako gwe twali tunyumyako naye n'agamba nti omwana oyo nina ekintu ekira kye mulabamu mulabamu omusumba kati oba onaatera okutandika nawe kanisa Mukama nedda ekyo kyosijja kyogera nti nsobola okubeera omusumba naye mu ntegeka za Katonda tomanya nakyo kisoboka mu lunaku lwa leero tubajjukiza bujjukiza nti muli mu programu Ojala yes ate kyakubiri mwebale nnyo abatuweereza messages nga muyita ku 8338 ne tubakubiriza mugende mu maaso nga muweereza obubaka bwammwe. Tuli mu season eri very sensitive ate very very tricky nti abantu kati batandise okudduka nga tebamanyi kibagoba ate tebamanyi kibagoba. Eyo nembeera bwetuukawo olumu ereeta obunkenke ebintu wabiwulidde tomanyi lwaki odduka ate tomanyi naki kyogoba. Kati nno kankubulira ekintu kimu ebiseera bino oba ennaku zino oba wiiki eno oba mwezi guno abantu beewandiisa naye gamba kiki obufuzi bwakutte wansi ne waggulu ate nga mmanyi nti nno kyekintu ekimu kye tugenda okwogerako mubeeramu obutakkaanya mubaagalana gundi awagira gundi lwaki awagira gundi nga mukyala wange ye lwaki tawagira kyempagira nze nnina okusana gundi wa kibiina bwe kiti abaana bange mukyala wange balina goberera nze kyetugenda okutunulako tugenda kuba tukyogereganyako tugenda kuba tukikkanyako sinakindi oba obutakola ki obutakikkaanya naye tugenda baleetera omuntu omu ye mwanje ani Shadrack agenda kuba tubuulira lwaki abantu bafuna obutakkaanya mu maka olw'obufuzi kyandibadde kirungi niwagira mukyalawo kyawagira oba wandibadde oyagala okuwagira mwami kyayagala olw'okuba ye mwami anti mugamba abasajja tutumira abakulembeze bonna ab'obuvunaanyizibwa abakulembeze ab'ebyobufuzi abafunye omukisa abasoose bannaabo okulayira oli n'akwata ekitabo n'agamba nti ai Solomon Salumanya ai Solomon bagundi mutusaasa tebanayira bw'omuba tonnabawulirako ababawulidde bannaayi mwekole muwa omulimu Solomon Salumanya olwo nayagaga olwo lulimi ki kasita waliwo omu agenda okujjano naye ajja kitubuulira naye nze kuno kubiriza bw'oba omanyi nti omutima gwo gutandise okuyagga nandyagadde ogenda nange mbeeko kyenkiikirira oba kyenneesimbamuko singa oba owangudde weekolemu entegeka mwalayidde bye mwalayidde sikakasa nti singa banaabibavuunulira bitegeeza bye mwayogedde. Anyway tubaagaliza tukulembera obulungi ate tubasaba Mukama abakwatireko abakulembeza abasinga obungi bo bamanyi nti bakikolanga bo naye Bibuliya nze gyenzikiririzaamu egamba nti omukulembeze alondebwa Katonda era kyandibadde nga kyamuwendo buli lwofuna omukisa ogwo noba nga gwazzo kiikirira banno oba gwazzo okukulembera leka kutuukiriza mukolo neweekwasanga nti Mukama Katonda
era leka kutuukiriza ekyo nti bakulabe nti nange kaŋŋendeko wali gye bakola ki gye bafunira empapula neewandiise nange nti ntuukiriza ekyo lwaki oyagala okuba nti osanyusa ensi nabalabye ng'alinnya takisi naye nga azze ku kyaki azze ku kya president yes azze kwesimba ku kifo kya president tutumireko amaka g'omukulembeze w'eggwanga omukulu president Yoweri Museveni wamu n'omukyala first lady tukumanyi oli awo olaba bannayo lovely people tubaagaliza mukama abatambuze mpaka ye gyana abakomya nsaba era munyambe munzikirize omukisa ngukwase omugenyi waffe atwanjulira atuulira amanya gaffe na kiki lwaki ali wano naffe tukwaniriza sewo nange nyabo nange nesimye okubeera ku Bukedde TV programu yaffe Wujjala programu etunyumira ffenna programu etusuza tutunula olw'okuba nti tubeerayo obudde obw'ekiro ennyo naye ne tugumiikiriza amannya nze Saadi Mwanje Muteesaasira nva Wakiso ye waffe emutuuze e Bulenga awo wali amaka gange ndi munnabyabufuzi ate olina omukyala nina omwagalwa nina omwagalwa kyanjawulo ki ekiri ku mukyala n'omwagalwa ekyenjawulo ekiri ku mukyala n'omwagalwa omukyala abeera official abeera taba part time abeera ku mutima aba ku mutima naye nga asuubira okubeera omukyala eyo enteekateeka ogirinawo ddi enteekateeka eyo nsuubira mu myezi mitono ddala nina essuubi nti ku ntandikwa y'omwaka ogujja nja kuba ngenda kukyala ewaabwe efishale kibayita okwanjulwa osuubira omwagalwa oyo akulaba omwagala tava ku Bukedde TV amannya ge kangalizavinga olw'ebyokwerinda kusaawe kangalizavinga olw'ebyokwerinda naye nga gyali mukulu Muteesaasira kansooke nkwebaze ebigambo bye nnaakasooka okuwuliramu ebisoose byonna birungi neyanziza simanyi oba ekyo mutendekwa nga abakulembeze naye enjogera gy'oyogeddemu kandizavinga amanya g'omwagalwa wange olw'ebyokwerinda abakulembeze abasinga obungi mwagala nnyo ebyokwerinda lwaki mukitwala ng'ekikulu ekisooka byonna tutambulira mu kutya lwaki ekisooka buli obeera omukulembeze obaoko ne opposition tekwagaza kalungi nti opposition ekwagaza ekibi kyonna ekira okutuukako kyonna kati mu mbeera efaanagana bwetyo bw'oba n'omwagalwawo ogenda kulowooza obudde bwonna bayinza omukola ekikyamu nga baagala okulumya ggwe nina muwala wange gwensinga okwagala nnyo ndi muzadde by the way ndi muzadde nina omwagalwawo mwe yali omwagalwa ebiseera ebyo naye nga ku ssaawa eno era omwagalwa wange oyo yazaala oyo omwana kati yakuzaalira omwana kubanga abeera maama ogambye muba mu kutya ng'era obeerawo ne force eva mu opposition ng'osuubira nti opposition ekwagaliza kibi bwekiri lwaki abakulembeze oba bonna abenyigidde mu byobufuzi bayina endowooza eyo nze ekirowoozo kyennina ku opposition erina teekawo platform ekuchallenging okukola gwe byolemereddwa so teriiwo kulwanyisa oba kukunyigiriza kulaba nga ekufiiriza ky'oyina ekyewuunyisa ekyo bwentyo bwendowooza bwe kyandibadde nange era nkiwagira nnyo mu mbeera efaanagana kyenkola in fact nze bwe mba ntambuza ebyobufuzi byange sivumankona ku opponent wange tonafuna mukisa sitya nagufuna lwansonga nze njagala nnyo okulaga abantu ebyokukola byensobola potential gye nnina saagala kulaga bunafu bwawuli obunafu bwawuli abantu babwerabira bokka naye obuzibu buli mu politics w'ennaku zino baagala nnyo kuyite kulimirira kwogera ebikyamu by'omuntu azimbireko ebibye ebyo sibikola nze ne bwe mba nkumanyiko ebikyamu ebifaana bitya I can show